بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين متكاملين على رسول الله حتى يرث الله الأرض من عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام nsoko eggulo tujja kusoma walwayo ku byesimu nga yagala okumanya ebisobyo ebyamuteesaako omisango emingi Osman babeere nga bamutta. Ekikulu byonna nti kanat khittat marsuma min alyahud warum alfarisiya, yali pulaani entegeke olukwe olutegeke olutwalidde eddala ebbanga eddene mu Yemen nga baagala okulaba khasiru kulla masaliha wa kunuziha akhaduha almuslimin. Baafiirwa ebintu bingi nnyo kulwokubanga balina amatwale abaroomu n'abafarisiya n'abayudaaya, balina ebyobugagga bingi nnyo mu mawanga gano agaalumbwa abasiraamu. Amawanga ago ne bagawangula abasiraamu ne batwala ntyagi abarooma n'abafarisi. Kati ne bagamba nti ekiseera kijja kutuuka mu maaso twesasuze, nga banoonya ekkubo mwe banaayita balyoke beesasuze ku ludda lw'obusiraamu. Kulwokubanga ekikwewunyisa obusiraamu amawanga gano, kulwokubanga gano gaali matwale gaabwe agabaroomu ne farisi n'ebibuga ebirala, baafunanga ebyobugagga biyitirivu, ate nga enfuga yaabwe mbi nnyo yakubeera nga batulugunya abantu. Abasiraamu bwe baafuna amawanga ago ne babeera nga be bagafuga, baasanyuka olusanyuka abantu baayo. Engeri abasiraamu gye baabayisanga, tibabba bintu byabwe, tibabba ttaka lyabwe, tibabateekako misolo gyakubeera nti babanyigiriza okutuusa amawanga ago ne gasanyuka nnyo nnyo olw'obusiraamu, empisa, obuntubulamu, engeri gye babayisa. Kakati bano ne bakwatibwa obusungu ne bagaa nti mu buli ngeri yonna tujja kukola kyonna ekitusobola twesasuze era amawanga ago gadde mu ffe. Baanoonya ebisobyo bye bayinza okuteekawo babeere nga babimatiza abasiraamu, naye nga timuli zambi lyonna Osman lye yakola. Kakati we twebuuza, wama dhamba Omar okumutta laisa alaihi khata, talina nsobi yonna gye yakola mu bulamu bwe, naye bamulumba ne bamutta. Era nabagambye eggulo nti kyekyali yali essasi eryasooka okuva mu kyemba y'abasajja abo okuba nti tamziika al-Islam, okumalirawo ddala n'okukutulirawo ddala n'okubeera nga balwanyisa obusiraamu nga lyekkubo lye bagenda okukozesa. Lwaki? Kulwokubanga baalaba nti okulwana zino entalo ze baalwana n'abasiraamu ebbanga eddene baagenda okukizuula nga almuslimina la yakhafuna almaut, nga abasiraamu mugenda mu ddwaniro tibafaayo ku bulamu bwabwe era tibatya, wabula yabukuuna inama la yamutu fi madinati alqital, baavangayo nga tibafiiriddeeyo nga bakaaba amaziga n'ennaku ng'ebatta, naye nga bano abantu abaabwe ejje lyabwe bavaayo nga basanyuse nga tibabasse, naye nga bagenda okulaba nga naye banaakola batya okulwanyisa abasiraamu mu bino ebyogenda mu ddwaniro tibakyabisobola. Laja'u ila uslubin akhar, baagamba nti tukolewo ekkubo eddala. Abasajja bano sijja basobola nti tugende mu ddwaniro, tuteekewo ekkubo eddala. Ekkubo lye baakozesa fitna ba'duhum yatakataluuna ba'duhum ba'da, tukoleeze efitina wakati waabwe babeere nga battiŋŋana bokka na bokka. Era kye baakola ekyo baawangula. Abdullah bun Saba, omusajja oyo omuyudaaya yali akulira enkwezo, yatandika yadrus ng'atandise okusoma n'okwetegereza fi samt, mu busirise ennyo ng'atuuse e Madiina, wadiha n'amagezi mayitirivu ng'atuuse e Madiina. Dama alana islaamahu, we yalangirira obusiraamu bwe e Madiina, ne basanyuka abasiraamu nga bamulowooza ti ddala abuyingidde nga abwagala. Kulwokuba yagamba nti ngenda obbabuulira, nsomye ebitabo, nsomye ne neetegereza tiwali ddiini ntuufu ku dduniya kuno okujja ku busiraamu. Ne basanyuka ne bamugwa mu kifuba nga tebamanyi ti omusajja oyo buto bwennyini obugenda okusaanyawo obusiraamu e Madiina. Awala ibara
sente zijasooka okukozesa almasmuuma nga yonna ejjidde obutwa yagamba nti Osman akhadha alhaq min sahibihi Ali njagala bategeeza Osman yatwala obukulembeze ng'abujja ku Ali mu ngeri y'okunyigiriza ashala naadi alfitna yakoleeza omuliro ogw'efitna fi lmuslimin mu basiraamu wadhakara akhtaa Osman n'atandika okwogera n'atandika okunoonyereza ebisobyo Osman byagenza okola naye nga byonna bya bulimba byonna Osman yagenda binyonyola kakati ono yambuuziza ebisobyo Osman kwe baava kati kwe ngenda okutandikira naye njagadde okuzzaako emabega olabe nti efitina eno yava mabega si lwakuba nti bisobyo wabula nga lukwe olutegeke okubeera nga basaanyawo obusiraamu e Madiina. Ekisooka omusajja oyo Saba yagamba nti mu bisobyo by'endabye Osman byakoze yaazil kubaari sahaba wa yada akaribahu walaysa lahu mustawa alwilaya yagamba nti ngenza okwetegereza nga Osman ajjako abakulembeze bamasahaba abakulu abajjako ku bukulembeze wayada akaribahu n'aleeta abantu b'olulyo lwe walaysa lahu mustawa alwilaya ate nga tebalina bisaanizo bibaweesa bukulembeze mu bibuga ebirala nga woga nti mukulu wa Twale disirikadi biki ebifaanana bityo naye ng'agamba nti bajjako be basinga naye ate ateekako abantu b'olulyo lwe nga kyagenderera bano kubajjawo ateekawo abantu be. Ekyokubiri n'agamba waliwo embaga yali y'amaanyi nnyo e Madiina mutabani wa Osman ng'awasa embaga eyo yali y'amaanyi nnyo mu kibuga ky'e Madiina nga yaludde okulabika olwokubanga Osman gwe twagamba ti yali mugagga nnyo mbano ba khalifa abana yali abasinga bonna obugagga. Embaga eyo yali yattende nnyo era baagyogerako nnyo. Omusajja ono Saba Omuyudaaya yagaa nti mbabuulira omusimbi ogwo gwonna ogugenze mu mbaga eyo min baitil maal livudde mu nsawo ya busiraamu mu nsawo ya ddiini tayinza kukola mbaga efaanana etyo nga takutte ku ssente za ddiini takutte ku ssente za busiraamu. Ekyo ne kibeera kyakubiri. N'ayogera ekyokusatu Azala ibn al Arkam waliwo omusajja yali nga wogamba nti trezara yakuuma ensimbi z'obusiraamu eggwanika kaana la yuwafiqu agamba nti omusajja oyo Osman amugjeeko naye njagala obabuulira ensonga lwaki amugjeeko abadde takwatagana naye israfuhu wa tasarifatuhu engeri gye yeeyisa Osman n'okudiibuula essente z'eggwanika ly'obusiraamu era ensonga lwaki amugjeeko. N'amenya ekirala atemu sala fi lhajji mu hijja we yatuuka e Mina yajjuza essala ya dhuhuri ne asiri ne isha. Tumanyi nti ogenda e Makka n'otuuka e Mina essala zino ez'ennya eraka ennya ozisalako n'osala bbiri. Aga nti Abubakari mukama waffe Nabbi Muhammadi yasala bbiri, Abubakari yasala bbiri, Omar yasala bbiri nga basalako ennya nga basala bbiri. Osman watuusa awo ajjuza asadde ennyanya. Timukiraba omusajja buli kiseera ayawukana n'ebya mukama waffe Nabbi Muhammadi. Yabannyonnyola n'abaga nti kasiri sala okusala ku sala rukhsa Katonda akikkiriza bukkiriza rukhsa kikkirizibwa si wajibu si teeka nti oteekwa buteeka okusala. Ashai thani ekyokubiri nze ndi muqimu ngenda kubeera Makka ndi mutuuze Makka laisa musafiri siri mutambuze era ensonga lwaki nzijuzza. Ekyokusatu kye yagamba nze nyina amaanyi gange bano mukama waffe yatuuka awo nze nyini nali naye naye ng'akooye n'aga nti kansaleko n'asala bbiri naye nze nyina amaanyi gange lwaki sisaala nnya sirina kyenyonoonye mu ddiini era sirina kyenyongeddemu wabula mu kulaba okwange byebintu bino ebibiri ebikulu. Ekisooka rukhsa kikkirizibwa bukkirizibwa lukisa olukkirizibwa naye ate sitteeka ti oteekwa buteekwa wobanga ennya oteekwa zisalako osala ebbiri. Wemanjagadde nsaala ennya wemanjagadde ebbiri ono yakitwala ng'omusango. Ekirala naga nti wakafaala membari rasulillah membari ya mukama waffe mu muzikiti yali amadaala 3. Abubakari yagira ku emu, Omar yayimirira ku 2 ng'asoma khutuba, Osman we yajja yayimirira ku yakusatu. Lam yaqif Abubakar wa Omar fi darajati nabi.
Abubakar ne Umar tibayimirira ku ddaala mukama waffe lyayimirirako. Omusajja ono omunnanfuusi, omusajja ono omubi ennyo ayagala okwonoona obusiraamu n'obumalamu ekitiibwa, yagamba nti mulabye Osman yeeyita nti ddala benkanankana ne Nabbi Muhammadi, eddaala lye yayimirako nga asoma kutuba na Osman lyayimiriddeko, banne baagana oddiyimirirako. Nayo nawe ensonga n'agamba nti la yatalimu nabbi, tawa nabbi kitiibwa, yazunnu annahu huwa nabbiyu mithalun wahid, agamba nti ye ne nabbi benkanankana. Ng'omusajja oyo yayogera n'ayogera ekirala, yam yahsuru, tiyagenda ku lutalo lwa Badiri. Olutalo lwa Badiri byonna yagenda ng'abinnyonnyola Osman. Olutalo olwo teyalugendamu lwakuba nti mukyala we Rukaya yali mulwadde nnyo, era n'asaba mukama waffe n'amukkiriza nti mukyala wange mulwadde nnyo, muwala wa mukama waffe ayitibwa Rukaya. Mukama waffe n'amugamba nti olwa Badiri togenda, nze kangende, nja kumalira era nja kusaba Katonda w'ekitiibwa abeerenga akkiriza okubeera nga tusobodde kugenda. Ku Ghazwat Uhud olutalo lwanyiinyiitira, abantu abasinga obungi ne badduka, ne Osmani yadduka, ne bagamba omusajja ono n'agamba nti olabe yadduka olutalo lwa Uhud. Sibijja kuggwaayo olw'okubengessera kiweddeyo, enkya inshallah tujja byongerako tulabe omusajja ne fitina gyaleeta mu busiraamu. Sayyidina Umar radiyallahu anhu bamutanga asiibye oba nedda, kubanga nti nawulira nti olunaku olwo lwali lwa kusiiba sunna, and ani yamuddira mu bigere irahma ali Omar. Sayyidina Umar olunaku lwali lwa kusiiba, lwali lwa Sande, si lwali lwa baraza, ate teyali Ramadhan, yali Ramadhan. Naye ayamutta omusajja baliwo era mu Yudaaya yayitibwa Lu'lu al-Majusi, ayamuddira mu bigere ye Sayyidina Osman radiyallahu anhu. Ayattibwa ng'asiibye ye Sayyidina Osman yali asiibye. Okay, ate ono n'atugamba nti obusiraamu bwagaliza eri buli kitonde, naddala ate musiraamu munno. Sheikh Kizza yagaliza ku bibiina ebirala nga mutuuse Madiina obalage awali oluzzi Swahaba Uthmani lwe yagulira abatuuze bafunemu ku mazzi. Nyumirwa nnyo ebyafaayo by'otusomesa ye Haji Najibu Rwanda Gabule. Kale wetube tutuukanga e Madiina, Haji Najibu omusabanga nenkutwala abali onankani eyo oluzzi olwo, genda dutwalako nkulage, era wetuli batufunye omukisa ne batukkiriza nenkusirirayo ne ku mazzi n'onywako n'omuserera. Tweyanziza nnyo Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga tugenda mu maaso twakomye eggulo ku ngeri Sayyidina Osman bwe yakola omulimu ogw'ettendo okulaba nti ateekawo akakiiko ne katandika okukola omulimu ogw'okuleeta ebirowoozo, era oluvannyuma ne bakola Qur'ani eyitibwa Mushaf al-Osmani. Kyava ku ki era tujja kinnyonnyola, naye olutalo nga bwe twagambye nti olw'okulumba Madiina n'okutta omukulembeze mu ngeri y'effitina eyajjawo, amawanga gano gonna Abayudaaya n'abagundi abo ab'amawanga amalala aba Rome bawamba amawanga ago. Oluvannyuma bamala okugawamba ne gabeera matwale gaabwe. Abasiraamu bwe bagenda ne balwana entalo ne bageddiza ne gabeera mikono gyabwe. Abantu baayo bajaguza olujaguza olutabeerangawo, ne bakola n'ebivulu mu kkubo mu nguudo nga bagenda beekulisa, era nga bagamba nti tuwonye olunnabe lw'Abayudaaya. Bamusibira mu bbwa, emisolo emikakali efuga bbi. Abantu abo okumanya nga basanyuka babajjako emisolo gyonna Abayudaaya gye baali babatise. Amasomero majjaanan ga bwereere, amalwaliro ga bwereere, yunivasite za bwereere,
ate ne batuuka n'abasiraamu abo abagendayo nga bagamba tila nukrihu ahada situukaka muntu yenna kuyingira busiraamu laisa bilunf wala bishidda wala bilquwa sina maanyi sikkaka sina gamba nti oteekwa buteekwa wabula buli ayagala ayingire okusinziira ku aya eno ti bisimillahi rahmani rahim la ikraha fi ddin kad tabayyana rushdu min alghayy endala eri mu surati kafi egamba nti bisimillahi rahmani rahim qul alhaqu min rabbikum faman shaa falyumin waman shaa falyakfur buulira kigambo kya mungu kyekyokka ayagala akkirize ayagala awakane ne bagenda mu maaso n'enkola eyo era ne basiimwa olusiimwa olw'enjawulo abayudaaya nga twagambye batandika okukwatibwa fitina era ne bagamba nti ekwa mu buli ngeri okukola olutalo ku basiraamu n'olutalo luno olw'omuddwaniro situjja basobola wabala katuyingire munda mu bo ate balwane bokka na bokka hadathat hurubun kathira wagwawo entalo nyingi nnyo ku mulembe gwa abubakari asharuha olutalo olwasinga okwatiikirira baali baluyita yamaama mwafiiramu bahufaz abakwasi ba Qur'ani ku mwoyo nga basukka 7 era fakhashiya Umar yatya nnyo nga bavudde mu lutalo olwo naga nti yudhi'a minna Qur'ani nno eyinza otubulako lwaki kulwokubanga ku mulembe gwa mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani yali tewandiikiddwa nga kati olaba musafu guno woogulaba nedda buli omu yali awandiise ku maliba ku lubaawo ku jjinja we batyo era mukama waffe yava ku duniya nga Qur'ani tekwatiddwa tewandiikiddwa wamu nga kati woogiraba Omar yatya nnyo abantu bano bahufaaza baagikukwata ku mwoyo nga bafudde abasukka 7 okuteesayo yagenda eri Abubakari nga mukulembeze namugamba nti owaye ekintu kino ntakarara wekineeyongera mu maaso tujja kubulwako abantu abo tujja kubulwako Qur'ani yennyini original wabula ekyo tuba tukola tukuŋŋaanye abantu bano bahafadha abaliwo tukwate nabana ebiwandiiko byabwe byonna babireete awandika ku lubaawo ku maliba ku jjinja bonna tubakuŋŋaanye tukole musafu gumu Abubakar yagamba la yumkin an afal shay'an lam yafalhu nabi sisobola kukola kintu nabbi kyatakola namupeeka era gundi agamba Abubakar nti hatta sharaha Allahu sadri otuusa Katonda yayanjuliza ekifuba kyange wawafaka nakkiriza min ra'yi Umar ekirowoozo kya Umar nayita Zaidi yali musajja muvubuka ekyokubiri yali awandiika obubaka yali akwata n'okukwata Qur'ani ku mwoyo okutuusa yamugamba nti Zaidi njagala okuwa omulimu naye gwa ttendo ate gw'amaanyi gwabwegendereza namugamba nti mulimu ki njagala okuŋŋaanye abantu bonna amaliba amayinja buli kimu kyonna kyebawandikako Qur'an okikuŋŋaanye oleete ne bano bamukwata abakwata ku mwoyo nabo bakuŋŋaanye hadha almuhimma omulimu ogwo njagala ogukole ku lwa Mungu okutuusa yagamba nti kale nakuŋŋaanya abantu bonna buli alina ekiwandiiko buli alina Qur'an gyeyawandiika agireete era okumanya nga yagenda wala nnyo yasanga surati Tawba ng'erina sahabu omu ayitibwa Ubayi abi Huzaima al-Ansari lam yajidha min ghayrihi tiyagisangala muntu mulala yenna okujjako oyo yekka amakulu nti abakufa eyo Qur'an yali egenze aya ng'ega nti bisimillahi rahmani rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum eyo yagisanga n'omuntu oyo yekka abi Huzaima weyamala ne batuula bonna n'olukiiko lwali lw'amaanyi olusengejja buli nsonga ekwata ku Qur'ani ku mulembe gwa Abubakari ne bakola Qur'ani emu regional akati oluvannyuma bakumala okukola regional eyo ne baduuka bakola Qur'ani ennyingi nnyo wazat fil bilad ne bazisaasaanya eri amawanga lamma ja'atu alwafa ng'ekiseera kye ekyokufa kituuse Qur'ani eyo regional yagikwata n'agiwa Omar ekiseera kye lyali kigenda okutuuka okufa n'agikwata n'ayiwa muwala we Hafsa mukyala wa mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kandi wasiya min Umar kyali mu kiraamo kyennyini Umar kyeyakola ng'ensonga eyo mweri ti Qur'ani eno regional ngikwasiza muwala wange Hafsa
hagati ono omusajja ayitibwa Huzaifa bun al-Yamani yali mu Iraq mu mwaka gwa 2005 ra'a tanazu fi ahli Sham wal Iraq yalaba enkayana ey'amaanyi nga bagala onaggwangana mu bulago abasajja b'e Sham abasiraamu n'abasajja b'e Iraq nga buli omu awakanya munne nti byesomeyo si Qur'ani ebyo bifu ebyo olimba nga abashami basoma ensoma ey'omusajja yabatwalira Qur'ani ayitibwa Ubay bun Ka'b ate bano abalala aba Iraq nga basoma ensoma ya Ibn Mas'ud fayatuna bima la yasma bano abooludda lw'Esham bwe bawulira bano nga bagamba nti ebyo byebiki byemusomere yosi Qur'an ate na bano fayukafir ba'duhum ba'd nga buli omu awakanya munne era ono ayita munne mukafiiri omusajja ono taajjaba omusajja ono gwe tugambye ayawulira enkayana ezo ng'alabye enkayana zigenda wala oyo Huzaifa yadduka mangu bunnambiro n'agenda e Madina era bagamba nti yusabiku rih okudduka kwe yadduka nga dduka okusinga n'empewo n'agenda e Madina naga nti ya Osman omukulembeze w'Obusiraamu idrik hazihi l-umma qabla an takhtalifu fi l-kitab kama ikhtalafu al-yahudu wa-nasara yanguwa mangu enkayana ngirabye Qur'ani egenda okubula abantu baayo mbasanze aba Iraq n'Abasiriya baagala kulwana baagala kugwangana mu bulago naye yanguwa mangu nnyo ng'ekitabo kyaffe tikinaba kwawukana ng'ekyabayudaaya n'abakristaayo ekyabo bwe baayawukana fatashara era tiyakola yekka wabula yashawara mina sahaba yalaba bamusahaba bakulu n'abaga nti abayi waliwo ensonga y'amaanyi nnyo tukoze tutya era mugamba mutya okutuusa bonna bwe bagamba nti neema mara aidi ya Huzaifa kyengera kyamaanyi nnyo Huzaifa kyolengedde era kyolabye mangu nnyo yatuma omuntu agenda eri Hafsa alina ligino okutuusa yamwegayirira namugamba tuwe ku ligino eyo tujja gikuddiza twagala okutuula tukole Qur'an empya nga tuzijja mu ligino yennyini narudduha ilaika tujja gikuddiza n'ayita Zaidi ono era gwe twagambye ayiwandika ku mulembe gwa Abubakari yali akyali mulamu n'ayita ne Thabiti n'ayita ne Abdallah bun Zubairi n'abalala basatu ne babeera abantu kumpi 7 ne bakola lajina ne bakola akakiiko bilmuhimma shaqa olw'omulimu ogw'amaanyi ate ogw'ekitiibwa kanu idha ikhtalafu bwe baayawukananga mu akatono ennyo nti eyo aya nga sigimanyi nga bagenda eri omuntu gwe bajjukira amanyi aya eyo era kyabatwalira kumpi mwezi mulamba nga banoonyera ddala ekituufu kibagenda okukola kireme kubeera nga kyawukana ne Qur'ani yennyini rigino era we bamala omulimu ogwo ate tibakomaawo ne bagitwala Qur'ani eyo gye bamaze okukola ne bagitwala eri Sayyidina Osman n'agikwata n'agisoma n'agyetegereza tamaman nga yeye yennyini kama nazala Jibril alayhi salam ala Sayyidina Muhammad nga Qur'ani yennyini Jibril yessa ku mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bakola nuskhat ne bakola kopi nyingi nnyo ne bazisaasaanya mu nsi yonna we yamala omulimu gwe yaddako n'aga nti Qur'ani zonna ezibaddewo nga si ze zino zonna ndagidde zookibwe era zonna nezookibwa wantara khilaf airaawo enkayana we yakoma waraha al umma nefuna emirembe qala Ghanim bun Qis agamba lam yuktab Osman al-Mus'haf senga Osman kyakola mulimu ogwo ogw'okuzza Qur'ani empya yennyini bagikole nga bajja ku rigino eri lajala nnasi yakra'una ash-shi'ra abantu baali badde n'omulembe guno nga tusoma bitontome si Qur'ani yennyini fajazaahu Allahu khaira katonda muwemikisa omusajja oyo mukama waffe omukulembeze Osman gwe yakola naye nga byonna bisinziira ku aya katonda gyeyogera n'agamba ti bisimillahi rahmani rahim inna nahnu nazzalna dhikra fetwassa Qur'an wa inna lahu lahafidun era ffe tujja gikuuma waatyo katonda waagikuuma era agenda gikuuma butiribiri paka kiyama lirituuka lam yaktubuha Osman tolowooza nti Osman yagiwandiika byadiina mukono gwe walakin kutiba bi amri wabula yawandiikibwa na biragiro bye
wa zamanihi era mu kiseera kye fi khilafati mukulembeze bwe sumiyat mushafu Osman yensonga lwaki gwatuumwa nti omushafu gwa Osman kulokubanga yalagira ate ku mulembe gwe ate mu biseera bye bawayo obudakiika abuuza nti abaana ba Osman ayagala bamanya abaana ba Osman bali 9 balenzi ate 6 bawala abaana bali 9 abalenzi abawala 6 bali 6 sijja kubanyonyola manya gaabo olw'ekiseera batugamba nti Hojjaji Bon Yusufu ye yagiweerera kituufu kituufu naye sijja genda biwanvu nnyo naye twagadde kuleeta ekyafaayo ekikwatagana ne Qur'ani yennyini engeri mirembe ki ku Abubakar yakuŋŋaanyizibwa ate oluvannyuma neddamu nekuŋŋaanyizibwa omulundi ogwasembayo Sayyidina Osman naabuuza nti Osman yaziikibwawa Osman yagenda waliwo okumpi awo ne limbo ey'abasiraamu kati webaziika ayitibwa Gharqad awo wennyini okulinaana awo yagula ettaka bayitawo Hash Kawkab n'agamba nti ekifo kino kyentadde wano n'akirongoosa bulungi nnyo n'agamba nti osanga waliwo omuntu omulongoofu agenda okuziikibwa wano Hash Kawkab we yafa ate yasooka okuziikibwawo ku mulembe gwa Muawiya n'agamba nti nedda okubeera wano nti limbo ya muntu omu Sayyidina Osman kutuusa Muawiya lwe yakigaziya ne kyegatta ne limbo eri eya Gharqad era kati Osman ali mu limbo oyo ennene erimu bamasahaba erimu bakyala bannabbi erimu abaana bannabbi naye nga bali we yasooka bali bayita Hash Kawkab ye kiteekawo abeere ng'aziikibwawo الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للهدي رسول الله سلاما دائمين متلازم حتى يرث بكدبانجي كما سمو وفي وقوى 5 الأوائل في الإسلام أبتانا باسوكو كينجلو السلام كتبرو سيدنا علي وبلا جاكسوكا oku damu ekibuuzo ekya Osman abatta Osman baliwo kizibu kyonna kye baafuna oluvannyuma lw'oku kyekigulondoola abantu abo abatta Osman min as-samaa njagala obbabu Osman Katonda ayinza okukasuka amayinja nga we yakasuka amayinja okuva mu ggulu ku mulembe gwa Lut ono aywa haddathna ibn Sayrin agamba nti min ihda al-masa'ib ebimu kwebyo ebyatuuka batagamba asabat haw baafuna ebizibu bingi naye katukuleetereyo n'omu alladhina katu abo bennyini abatta kasooke tubaleke abatta mukulembeze waffe mukama waffe omwagalwa waffe Osman agamba nti kuntu atuufu al-Kaaba nali omulundi gumu nga netolola Kaaba wa idha rajulun yataraddad kalimatun wahida naye nga waliwo omuntu anninaanye agenda ayogera ekigambo kimu kyokka kyaddiŋŋana okutuusa enamusemberera mpulire naye neewuunya ekigambo kyagenda ng'akozesa ng'ayogera gaga nti Allahumma ighfirli wama azunnu an taghfirli ayi Katonda nkusaba onsonyiwe naye sikimanyi nti ononsonyiwa era sikifuddeeyo oba tonsonyiwa omusajja ono taajjemberera namugamba nti wallahi fi hayati awange njagala okubuulira mu bulamu bwa kasookedde nzaaliwa lam asma ma samiat siwulirangayo kino kyempulidde byeyogera mugamba nti katudde wali ku bbali nga tumaze okwetoloola nkunyonyole ngenda kutegeeza ama maaso ga Katonda nti in qaddartu wendiba nsobodde an ulatim Osman okuba ngenda kumukuba falamma qutilan wa wudaa okutuusa mayitahu ala sarir itiye nombaye yajiuna nas yusalluna alayhi ng'abantu fadakhaltu okutuusa nayingira ka anni usalla ng'agenda okusalira mayitiye walam yarani ahad okutuusa namagamaga nga tiwaliwo ndaba fawajadtu khalwa kulaba nga ndi mu nsonda yekka
ndi musonda nze patu thawbu anwa wala tamtahu ne mukburi fi wajihi mukyenyiche empibiri kala Sairin omusajja ono Sairin abekisimu mujira mulinda Sairin anyumya nagantu wallahi njagala okubabulira amazima ga Katonda ra'aytu yaduhu lyumna nalaba omusajja omukono gwe ogwa ddyo kulwokubanga omusajja ono yakuba mayiti oluyi empibiri farafaatu yabisa nagenda okuntutunulira omukono gwe nga gusitudde ng'omukono gwe kaanahu aud nga gulinga olumuli gwonna gwakalambala gulinga woolaba olumuli lwennyini idha ra'aytahu min ba'id era ng'omusajja ono omutunulira n'omulengera ng'ali wala takhaafu minhu omutya enfaanana ye yushbihu tamaman almajnun ng'alabikira ddala ng'omuntu ayagwa eddalu omulalu naye ekyo oyo nno siyatta wabula yakola ekikolwa ekyokuba mayiti ya mukama waffe y'omwagalo waffe Osman oluyi era ensonga lwaki yafuna ekibonerezo ekyo Katonda kyeyamuwa omukono gwe gwonna ne gulamala era ne gukakanyala ne gusigala nga bwe gutyo gufaanana era yamulaba namuga nti ng'omusajja mukovu nnyo yenna ng'alabika bubi toyinza nakubeeraawo n'otomwekanga ng'obadde omusanze naye abalala tujja boogerako be baafuna ebizibu abo abamuttira ddala era bameka mu maaso insha Allah naye nga ensonga yaffe eri ku Sayyidina Ali tammat albaya olunaku lwe yalondebwa n'akakasibwa ku bukulembeze bwa khalifa owokuna albaya al amma okuwera okwawamu mu muzikiti min almuhajirina wal ansar nga kwegasewamu bamuhajirina ne ba ansar byaliwo ddi ku lunaku lwali lwa mukaaga ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa hijja mwaka gwa 35 hijiriya filiyawmu athani ku lunaku olwokubiri nga bamaze okuziika mukama waffe Sayyidina Osman al-khalifa rabi n'abeera nga ye khalifa owokuna addidde bigere bya Osman akhadaha Ali bihazmin wa azm amazima yakwata obuvunaanyizibwa obukulembeze okubeera khalifa ng'abukwata n'obuvumu ate n'obwesimbu awal khutba gye yasooka okwogera muzikiti fi masjidira ng'ali muzikiti lillah yagamba inna Allah azza wa jalla zalaban hadiyan yam fihi alkhair mulimu obugi omuntu anaaba yeetantadde okukola ekibi ajja kufuna ebibonerezo fakhudhu bilkhair mukwata oshar muleke buli kimu kyonna Katonda kyewalin era n'alagira amatwale ge gonna ag'amawanga ago gonna ovuga kulembeze arifqa obukwata mpola biraiya eri abantu bawanga gonna gatwala gamuwagira era nigamukkiriza okuggyako Muawiya ebintu bingi nnyo ebikwata naye situjja bagenda wala nnyo n'obivumirira n'okulaga obubi obwalimu naye ffe tugamba nti kulwokubanga bombi bali kwala haqqa bali ku mazima mu kitono ennyo ekyokubuulirako entabuka oba okwawukana oba okulwanagana byava ku ki Sayyidina Osman ngattiddwa yalumwa nnyo bonna baalumwa Awiya yagamba nti namuwagire era mukse amale okulwana olutalo lwevungiri ku bantu abo basa Osman nga Osman Ali agamba tibada mastaqir al umur bannange sinakuterera n'ebizibu akati bye tulina Madina biyitirivu siyinza ate gamba nti akati kannondoole oba kanzite oba kannamule okulamula okw'amaanyi ku bantu abassa Osman katumaze okutereeza gavumenti n'embeera yonna etereere naye oluvannyuma nja bakwatako siyinza baleka Muawiya yagamba nti nedda nze ekyo sijja kikkiriza abantu ne batta Osman n'ogamba nti ate kumala okutereeza kikyotereeza toli kyoyinza kutereeza nga tumale kuvunaana bantu bassa Osman njawukana bingi nnyo ebyali wakati awo naye situjja bigendamu wabula ffe tugamba nti dhaghni sahaba
okulimirira basahaba kiba basahaba era bakhalifa bamukama waffe nabbi muhammadi sallam al abrar ababekitiibwa al athar abatukuvu kiba oziza musango embeera zaabwe neffe tujja biyingiramu ayinza n'okumala omwezi yatandika okuwulira bumutuukako waliwo abantu abagala okutta kaana lahu haras yalina abakuumi abamukuuma yahrusunahu kullu laila nga babeera mu muzikiti bisilaha n'ebyokulwanyisa nga bamukuuma faraahu mukutuusa yabalaba maadha nabaga nti abaye kiki qaalu nahrusuka ne bamugamba nti tukuuma qaala la yakunu fi l ard nabagamba nti twali ayinza kubeera muno mu nsi hatta yakudi fi sama okugjako ekiyinza okumutuukako akatonda amaze okisalawo mu ggulu lam yakun lil insaan omuntu yenna ma asabahu ayinza okutuukibwako lam yakun liyukhtiahu tiwali kintu kyonna katonda kyaba ateeseteese okutuuka ku muntu nekimusuba wama akhtaahu ate ekiba kimusubye lam yakun liyusibuhu ekiba kimusubye nga tikimutuuseeko kitegeeza nti era kyabadde tikiyinza kumutuukako hakaza waatyo kana ali yuhissu bi ajalihi yali awulira kyajali yesembedde wayalamu tariqa allati ikhtarahu naye ng'alinda era amanyi kubo ki katonda mwana isa ajaliye wahuwa kana la yakhaafu naye nga talina kankana konna wadde okujugumira wadde okutya lannahu kulwokubanga alima min rasulillah mukama waffe yamumanyisa annahu sayuktal tiagenda kuttibwa buttibwa walan yahul era tayinza kuziyiza wadde okugaana kudratillah okugera kwa katonda wadde wala hijab wadi erinza okumuziyiza ajali kale nno waatyo yalinda abeerenga asinga katonda we anhu abeerenga katonda musiimye baimali fi lmasjid aba asaala omulundi gumu muzikiti omusajja yava mu kibuga ekiyitibwa murad wakala lahu namugamba ihtaris weekuume fa inna naasu njagala okuwulira waliwo abantu yuriduna katlaka bagala okutta tujja kuddamu oba tujja kwongera ebikwata ku ali insha allah ali twagala okumumala mu nnaku nga bbiri ate tugende kubalala kulwokubanga bingi nnyo ebikwata ku ali gye tutasobola kumalayo ate nga twagala okumalayo abataano bonna insha allah nti abana ani yasooka okumalako ebbanga eddene mu bukulembeze ensonga etujja gikwatako enkya bameka era buli omu yamalako bbanga ki naye wabulamu bufunze mukama waffe yakyogerako n'agamba nti alkhalafa fi ummati obusika bw'abantu aba abagenda okubeera bakhalifa bagenda kumala emyaka 30. awo nabuuza Uthmani ewandegeya mbuuza buwanvu ki obuli wakati wa limbo y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama neya Uthmani radiyallahu anhu obuwanvu ebbanga lyagamba ndozi buwanvu kuba n'okutuuka lisiwala nnyo n'emayiro tewera kumpimpi ali mu limbo gye twagamba eyitibwa gharqad elimbo eyo erimu abakyala ba nabbi n'abaana be ne bamasahaba abakulu nnyo babirwa bonna bali omu ne Usman yali akoze limbe yiye ulo eri awo kumpi gamba nti gino ngikoze ng'ali kumpi kufa naga nti ngikoze ng'ofa gye okuziikibwa wano era yaziikibwawo kakati Muawiya wajja mu bufuzi ati kino tikisaana okubeera ng'omuntu ye yawudde yekka n'amenya ekisenge ekyawo n'abasiraamu bonna baziikibwamu. Nsaba kunziriramu ku mannya g'omusajja eyakuba mayiti ya Said. Eyakuba tiyayogerwa mu byafaayo yennana wabula Sayirini ye yayogera ensonga ng'alabye omusajja agenda ayogera ebigambo ebitategeerekeka nti Allahumma ghfir ayi katonda wange nsonyiwa naye ate mmanyi tojja kunsonyiwa naye ate sifuddeeyo liwuunya. Kakati Sayirini n'amubuuza nti kiki n'amugamba nti kankubuulire nakuba Uthmani empi mayiti ye naye oli ayakuba tiyayogerwa mu byafaayo mannya ge. Sayyidina Ali yasooka mu bavubuka Sayyidina Ali mu bavubuka yasookera ddala okuyingira obusiraamu ate yabwiga mukama waffe nabbi Muhammadi
nga muto wa myaka 10. Sheikh bansiibule nga mbagaliza obulungi nenga tugambye nti ali mu nnaku nga 2 twagala tumumalirize tujja kuleeta okufa kwe kati tuzze n'entandikwaye okulya obukulembeze kakati ate tujja kudda mu kufa kwe tuleke tumalirize mu nnaku nga 2 ate tukwate ku balala inshaallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أسألك الهدى والسداد. بكدباني ريبتيوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسوكا تugenda maaso tukyali ku Sayyidina Ali. Twakomye eggulu nga batandise okulwanagana ne Muawiya, era Muawiya genda baga nti yali musajja mukujjukujju, musajja wa kavuyo, yakwata Qur'ani n'agiwanika ng'alaba olutalo lusigazza katono nnyo bamuwangule, n'asala amagezi n'aga nti abange Qur'ani ebeetulamula bino byonna tubiveeko eby'edduniya, nga kyanoonya olutalo lusiriikiriremu beeteeketeeke oluvannyuma tebaddemu. Bingi nyaawo bye twalabye naye kaakati katulabe enkomerero, naye nga si enkomerero eya Ali tujja gikwatirako ddala nkya, naye kati tugenda tusemberedde enkomerero. Abasajja 3 baali mu kafubo e Makka ne bagamba la yumkin an yastakirra al-umur, embeera tesobola kutereera, wal islaamu tasarih, n'obusiraamu bufune obuweerero. Haulai salasa, abantu bano 3 beefudde ebbereege be banoonya obusiraamu era bateekwa kukolebwako n'amanyi gaffe gonna. Beefuiridde ddala nti al islaamu milkun lahum, nga balowooleza ddala nti obusiraamu buno polopata yaabwe babuzanyiramu nga bwe baagala. Tuteekwa okukolawo ekintu. Baatuula e Makka, mu lujja lw'e Makka awo kulinaana Kaaba, ne bamalira ddala ekiseera kiwanvu nga bali mu kafubo akatabangawo, nga bagamba nti abantu bano ku nkomero tujja kulaba ki kye banoonya era ki kye baateesa. N'abasajja abamenya gaabwe nabo tujja kubategeera. Hunaka fi zalamu, awo wennyini bali mu kizikiza ky'amaanyi. Zalamu layl, ekizikiza eky'obudde, wa zalamu dalal, n'ekizikiza eky'obubuze. Qama 3 nafar min al-khawariji, abasajja abo 3 baali bava mu kibiina ky'abakhawariji. Asooka ya Abdurrahman bin Muljim, owokubiri Barak bin Abdullah at-Tamimi, owokusatu Omar bin Bakra. Bakuŋŋaanira e Makka mu lujja lwa haramu, watadakaru ne batandika okweddukanya. Qatala Ali ikhwanahum, abange Ali yatta abantu baffe mu lutalo lwa Naharawan. Faqalu madha nasna bilbuqa ba'dahum, tulina mugaso ki okubeera ku nsi nga ffe tulya bannaffe Ali yabatta mu lutalo olwo, era tulina mugaso ki ffe okubeera ku duniya nga bannaffe Ali oyo yabatta mu lutalo olwo. Kana la yakhafuna fillahi lawmata laim, baali tibatya ku ludda lwa Katonda lawmata laim, okunonyezebwa kwa buli muntu yenna anaabanenya. Haulai baga nti haulai aimmatu dalal, abo nno abantu abo beba imaamu b'obubuze. Law qatalnahum, ne tumala tubatta darahati lbilad minhum, ensi ejja kufuna obuweerero era ejja kufuna emirembe. Wakhadna minhum fa'ari ikhwanina, ate ne twesasuza nebyo bye baakola ku baganda baffe batta. Ibn Muljam nga yakulidde olukiiko olwo yagamba nti nze njagala obbabuulira okumanya nga Ali namukyawa, okumanya nga Ali yantuuka wala. Fa ukfiikum ala bani Ali
bun Abi Talib nze mundekere Ali nze gwe nja okutta saa 10 bikatuli nja kusituka ngende mutte. Baraka n'agamba nti nze mundekere Muawiya nja genda mutte. Amr ibn Bakr n'agamba nti nze Amr ibn al-As kulokubanga abantu bebaagala okutta baali basatu, Amr ibn al-As ne Muawiya ne Ali. Era tujja kumanya abantu abo baali bakulira mawanga ki. Fataahadu ne bakola endagaano ey'amaanyi era ne bagamba nti bannange ekintu kino kibeere kyama era kibeerenga buli muntu yenna aleme kulya munne olukwe. Era ekintu kino tukikumire ddala mu mitima gyaffe, wadde mukyalawo wadde abantu b'ekika kyo tobaako gw'obuulira. Oba bakutta bakutte naye nga tegedde ensonga eno era togisaasaanyiza ne bakkiriziganya ne bagongana mu bifuba. Ono Muljam yayongerako ekirala nti nze nnyina obutwa obw'amaanyi ennyo obutalaba ku muntu, ate ne bumala ebbanga eddene nga buli ku kiso omuntu oyo ateekwa okufa, tibuggwako mangu. Akadosiyufahum nabaga nti mumpe ebitala byammwe, naye bibajjako n'agenda n'abyeteeka mu buto obwo obw'amaanyi bw'agambye. Wataahadu ne bagamba nti kulwokubanga kati tuli mu mwezi guno ate gwa muzizo tigulwanirwamu tigutibwamu muntu, tulagaane mu mwezi gwa Ramadhan ng'ennaku z'omwezi 17. Ne bagongana mu bifuba, salaamu alaikum salaamu alaikum, buli omu n'akwata ekkubo ogenda mu nsi eyo eri omuntu oyo gwamaze okukakasa mbannaabwe kyagenda kumutta fi baladihi alladhina huwa fi, mu nsi eyo gyali. Muljam n'agenda Kufa kulwokubanga Ali yali Kufa. Fadakalaha n'ayingira mu nsi ye Kufa, wakatama amurahu n'asirikira ensonga ye. Hatta min ashabi wadde mikwano gye aba Khawariyi gye yagenda talina bwe yabuulira, wabula ng'ali mukasirise yeetegese olunaku lwe balagaanye kulwokubanga bonna balagaana pinga 17 omwezi gwa Ramadhan buli omu ateekwa okukola ekikola ekyo kitulagaanye. Nga tugambye Muljamu agenze Kufa alabye banne naye nga talina gw'abuulidde. Bainama huwa jalis fi qaumin, naye aba atudde ng'eringanga kiraabu yaabwe bwe basisinkana ne banyumya abasajja abakulu. Babali awo yatadhakaruuna nga buli omu ajjukira qitalahum, olutalo lwa Naharawan Ali lwe yatta abantu baabwe. Babali awo ng'ennaku ebatta, naye ono gwe tugambye Abdurrahman bun Muljam ng'asirise talina kyayogera. Babali awo batutte ebbanga ddene boogera obukyayi bwe balina ku Ali era banaasala magezi ky'okumutta ng'omusajja atutawaanyiza yatta baganda baffe, buli omu najjukira baganda be yatta. Babali awo idha akbalat imraa, newajja omukyala yuqaalu laha, ng'omukyala oyo bamuyita Muzam bintu Shajna, omukyala oyo nga muyitirivu obulungi. Naye ng'omukyala oyo mu lutalo lwa Naharawan olwo lwe twogeddeko, Ali lwe yatta kitaawe w'omukyala oyo n'atta ne mwannyina. Ra'aha ibni Muljam yatunulira omukazi n'amumalamu. Omukazi n'avaawo ng'amazewo akaseera katono n'agenda mu muzikiti. Yali mulungi nnyo ate nga mugagga nnyo. Salabata aklabu, okumanya nga yali mulungi, amagezi ga Muljam gonna gamuggwako, yenna n'amalusu n'agayiika ng'atunuulira omukyalo omulungi oyo. Wanasiya hajatahu, neerabira n'ensonga eyamuleese okutuusa yatandika okutambula ng'agenda agoberera omukyalo oyo gy'alaga. Omukyalo oyo yayingira muzikiti, Muljamu n'amulinda n'amala okufuluma n'amugoberera n'amugamba nti munnange nkwegombye. Omukazi n'amugamba nti nze siina mutawaana, wabula saagala bya bwenzi, oba neegombye nange nzikiriza ompoowe ompase mu mateeka g'eddiini, naye okumanyanga tukkiriziganye amahale genjagala kintu kimu kyokka kunzitira Ali.
wonjekera Ali amahare ge gaba gaweddeyo ate nkuwongerako n'ekirabo 3000 dirham nkuwa dirham 13 ng'omusye. Muljam yaseka busesi namugamba ngenda okuwulira wallahi ma jiitu fi hadha albalad illa qatl Ali, twali kyandeese mu nsi eno okujja kukutta Ali naye ate neewunyiza ate gwe ogamba nti ge mahare gonsalidde ate era nompeerako ne ssente ezo empitirivu obulungi tugende. ne bagenda babawowa n'agenda mu maka g'omukyalo oyo wakulli wakati naye nga buli kiseera kyonna buli lukya omukazi amujjukiza tuweerabira ensonga yaffe namugamba nti totya eyo ensonga yawedde era sobola munakweraliikirira oyo ali mufu essaawa yonna mubalire amuwaat mubalire mubafu. Omukazi okumanya nga yateekateeka namugamba nti nkwongeddeko n'omusajja wuuno bamuyita Wardan mubeere naye. Namugamba nti yotyo nfunye omuntu gwenja okukola naye. Ate we yamala namugamba ate ngenda okwongerako omulala yuqaalu Shaibu bun Bahira, oyo ate ye mutemu wanamanyiddwa mubeere abantu basatu muzitira omusajja oyo Ali. Waafaku okutuusa we baateeseganya Ramadhaani etuuke, ennaku ze baalagaana ne banne zituuke. Olunaku ne lutuuka idha kharaja ila almasjid ne bagamba nti wanaaba ava mu muzikiti ku makya ennyo okusaala sobayi awo tujja okumuttira. Era olunaku lwakya we lwakya ne bateesa Muljamu n'abagamba tulina okumukwata mavumbavumba tumunyigere ku kisenge, bwe tumala nze okumutta kwange mufumita ebiso mulyoke muttiro. Hadha rajul, omusajja oyo yatta baganda baffe Nahrawan, ateekwa kuttibwa omwezi gwe tugambye al-Mawud mu kiseera ekya Ramadhaani, ekiro ekyo allati waada kye baateeseganya ne bannaabwe okutta Muawiya n'okutta Amri bin al-As. Muawiya ali Shami, Amri bin al-As ali Misiri, Ali ali Kufa. ne bakeera ku makya bamanye nti agenda ku subahi. Jaa al-yawm al-maw'ud, olunaku lutuuse olulagaane ala khatifati min al-muslimin okutta Ali wahuwa yataqarrab min al-masjid. Ku makya nnyo sanga 11 ez'okumakya agenda muzikiti masjid Kufa, muzikiti gwe Kufa. Yatahayya lis-salah, naye yeteekerateekera okugenda okusaala. Kana min adatihi, embeera ze zonna buli lunaku lwonna yukazu ahli salah, nga azuukusa abantu ng'ayita mu kkubo agenda muzikiti agenda yunadihim nga bakoola bisawtin aala n'eddoboozi nga ggwanvu nnyo ng'agamba atya as-salah ayuha nnaas, abange sala as-salah yarhamukumullah, ya muslimiina as-salah, abanga basiraamu essala etuuse muzuukuke. iqtaraba minhu zalaam, ali mu kizikiza ekyamaanyi. Abdurrahman bin Muljam agenda asembera mpolampola nga tugambye kana al-imam bila haras, talina mukuumi ali yekka. Fakana irtiyaluhu, okumutemula kana aisara al-amal, gwali mulimu mwangu nnyo kulwokubanga nga tugambye talina mukuuma, talina mulabirira, talina muvaako mabega, talina mukuumi. Lam takunu al-jarima, okumutemula kwali tikwetaagisa maanyi wala butuula wadde obuzira. Kana tutalib, wabulanga bunoonya ekintu kimu, damirun mayit, omutima omuvundu, wa tafkirin dal, n'endowooza enkyamu, wa qalbin ahma, nga gwagala okumutemula ebintu ebyo bisatu byokka. Lamma darabahu ibni Maljam bamaze okumukwata Ali, bamukutte bamunyize bamwetoolodde talina gy'alaka. Muljam n'asembera n'ekiso ekyo ekyobutwa n'atandika okumutema. Yagamba ekigambo kino la hukumu illa Allah, wajaala yatlu alaihi qawli taala, ng'asoma ne aya ya Qur'an ti bisimillahi rahmani rahim, wa min annaasi man yashri nafsahu ibtighaa mardatillah wallahu raufun bil ibad. Kyekigambo kyeyakozesa ye aya gyeyakozesa ng'atema Ali. Amara juhdahu, nga yenna takyalina gassa bamusitudde, yalagira okumanya nga abasajja balina eddiini. Yagamba ekigambo kimu kyokka,
fasalla binnaasi yagamba nti jodo buniubeera yanguwa mangu essala etuuse ogenda osaaza abantu amaluhu ila albayt bamusula nomutwala eka rafa basaruhu bamutwala eka nga yenna takyalina kwegamba asigaza busigaza kaseera buseera agenda eri mungu yesitula amaaso ge naga nti ahuwa anta yeggwe kulwokubanga essajja liri buli mujjamu balizingiriza lyali lyagala kudduka ne balikwata ne balisiba akandooya ne balitwala mu maka ga Ali ng'ali awo asigazaawo katono nnyo ne bagamba nti wuno omusajja akusse omusajja wuno akufumise okutuusa Ali byesitula amaaso ge n'alitunuulira naga nti ahuwa anta yeggwe ya aduwa Allah omulabe wa Katonda lam uhsina ilaika saakuyisa bulungi nkujjukira bulungi olwokuba nti mbawaayo akaseera awo enkyawe tujja kutandikira insha Allah. Bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin salawatullah alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba ومن دعوة لا تستجاب لها. اللهم أنت الحق وعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والنار حق والجنة حق والساعة حق يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. فكدبانجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبي كواتا كمكدب وفي Sayyidina Ali karamallahu wajha tugenda maaso ne mukadde waffe nga tugambye Sayyidina Ali enkomerero ye kana al-i'tida yawm al-jumaa obulumbaganyi oba obutemu ku mukama waffe oyo Sayyidina Ali waliwo ku Lwakutaano nga ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa Ramadhaani nga ennaku omwaka gwa 40 hijiriya. Kana la yahtamu bimautihi naye yeye obulamu bwe bwonna nga teyefiirayo bajjanga ne bamugamba abantu nti waliwo abakola olukwe okutta nga teyefiirayo. Lwaki? liannahu alima kulokubanga nga lyamanyi ne rasulillah okuva ku mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sayuqtal. Mukama waffe yamukakasa nga mukama waffe akyali mulamu n'amugamba nti bagenda kutta era nga ayogera buli kiseera nti walan yahul duna qudrati llahi harras. Okugera kwa Katonda tuwabeerawo kikuziyiza tuwabeerawo kirigaana okugera kwa Katonda era ng'agamba buli kiseera ti amurullahi qadran maqdura. nada aliyu alaikum bihi arab yakoola abantu nabaga nti alaikum bihi abange mumukwate omusajja gwe twagambye eggulo oyo ayamufumita ekiso. Naye nga twagambye era muddako emabeka katono mukyajjukira ti abantu baali basatu. Ibn Muljam nga ye mukulembeze waabwe n'omulala Wardan n'omulala Shiba. Abo basatu be balumba okuttira ddala Sayyidina Ali. Muljam bamukwata nga twagambye eggulo. Shiba yadduka wabula Wardan bamukwata alina ayagala okudduka. Omusajja ava Hadaramut tukimanyi nti kibeera mu Yemeni. Omusajja mu Yemeni yamwangwira mangu n'alikwata lyali lyagala kudduka ne bamutta. Kujjaka yadduka gwe batasobola kukwata era yabula Yeshiba. Ate ku ludda lwa Muawiya Baruk gwe twagamba ayagamba nti nze mundeke ngende Shami nzite Muawiya yafuluma okugenda okusaala essala naye yawonera watono bamutema naye ekiwundu kyali kinene nadduka. Omusajja oyo ayamutema ayitibwa Waraka bamutta. Ate ayalumba omusajja ayitibwa Umar Amr ibn al-As oyo naye yattibwa.
naye yattibwa luvannyuma ku lw'okubanga ekyaliwo ekikwewunyisa kwolwo yagenda n'akwatibwa obulwadde musujjasujja we gutyo n'agamba mukyala we ti asijja genda kusaaza subahi n'atuma naibuhu omusika we oba vaisi we oba naibu we amugamba nti genda osaaze omusajja ogwe baali gwe yatuma ogenda okusaaza kwolwo baali bamuyita abi habiba we yafuluma okugenda okusaala budde kiro sanga 11 wahuwa yatakid naye omusajja ono ayitibwa amru yalowooza nti yono Omar bin al-Asi n'amufumita n'amutta weyamala okumutta yagenda okwegendereza nga si yeye nga se musajja omulala ayitibwa Habibu n'agamba nti wallahi njagala erinnya lya Katonda aradtu Omara njagadde Omara wa arada Allahu Kharija naye ate Katonda yasiimye Kharija weyamutta naye bamutta nga bo bonna bamaze okubutta tudda ku Ali gwe tusinga okwagala mu kyafaayo kino Ali nga bwe twagambye bamusitula mangu nnyo ne bamutwala eka naye nga asigazza katono nnyo okufa yatunulira essajja liri Ibni Maljam n'aliga nti ye gwe ya Rabbi ayagala okunzijja mu bulamu buno obwensi ate nga nakuyisa bulungi nkujjukira bulungi nnyo si gwe Maljam kutuusa ekyo n'azirika oluvannyuma bwe yadda engulu n'atunulira abaana be awamu n'abantu b'omu maka ge yaraahum yabatunulira nufuusuhum tatafajjar yagenda okulaba nga bonna bajjudde ennyiike nga baagala omutima gwagala kwabika olw'essungu ghaizan ala hadha alkhitab olw'okuttibwa kwa mukadde waabwe engeri gye bamutemudde wayahissu ng'ataawulirira ddala burudati lmaut ng'awulira obunnyogovu bw'okufa butandise okuyingira mu mubiri gwe wayahissu anna almautu qarib n'awulirira ddala nti okufa kusemberedde ddala tewakyali kaseera fataqaddam ila banihi yatunuulira abaana be wajlisanihi nabo abatudde awo okumpi liyastar akhir mashhad min azamati nafs ng'ayagala okubalaga ayagala obbakuutira ayagala obbasomesa alati tarabbat fi hujrati nubuwa okubalagira ddala kiki kyeyayiga maka ga mukama waffe nabbi Muhammadi okuviira ddala mu buto bwe era n'aga nti la yamuutu yuridu an yamuutu aziman ayagala afe nga wakitiibwa ate akhir lahzatahu fi dunya n'ekiseera kye ekisembayo mu duniya bilmakarim era afe n'ekitiibwa kama btada ng'entandikwa we yali hayatahu obulamu bwe bilmakarim n'empisa ennungi fayaqulu yayagamba ng'esajja bakyalisibya kandooya liri Ibni Maljam liri awo mu maaso ge n'agamba nti esimu nuzulahu mumuyise bulungi omusajja oyo fa inni naye mbalayirira fa ana awla bidammihi wembanga ishtu wembanga sifudde mumundekera nze ngenda okumukolako era n'agamba tukole okubanga nyinza okukola kyonna kyenjagala oba okumusonyiwa in mittu falhiquhu ukhasimuhu inda rabbi wembanga nfudde mumuleke ngenda kuwuza naye maaso ga mukama wange Katonda w'ekitiibwa wala taktuluhu naye timutta inna Allah la yuhibbu almu'tadin wa dhahabat hakadha an-nafsu tahira wegutyo omwoyo omutukuvu al-tahira al-mu'mina omukkiriza al-mujahada ogulwanya entalo asabira ogumiikiriza gugenda eri mukama waako walakin abnaahu naye katutunulire abaana be eriisa erisembayo yatruku Ibni Maljam abange abaana Ibni Maljam bamuleka nedda kasita mukadde waabwe bamuziika Ali ne bamutta Ibni Maljam wadhaba ila rabbihi n'agenda eri Katonda we oyo Ibni Maljam liyuhasibuhu abeere nga amuvunaana era amubala an fi'lihi ku lw'ekikolwa kye al-athim ekyobutemu talabu ibnaihi yagamba abaana be basembere waali naye baba tibannakusembera ate abasiraamu abaali awo ne bamugamba nti mukama waffe
nga tonnaba kwogera kigambo kisembayo n'abaana bo naye tubuulire omuntu agenda okuddira mu bigere mu baana bo bano. lam yastakhlif naga nti omubaka nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam tiyalekawo muntu, yaleka abantu beerondere ne Abubakari ne Umari ne Usman bonna bwe batyo bakola. era mwe mujja kulaba asaanidde la amurukum sibalagira wala anhaakum ate sibaziiza kulwokubanga balabanga batunuulidde Hasani nnyo nabaga sibagaana era ate sibalagira mujja kwesalirawo kulwokubanga mukama waffe teyasalawo we batyo ne bannanga abansooka ba khalifa nabo tebasalawo. kiri gye muli okwerondera omuntu anadda mpikira ebyange weyamala abaana be nabaga nti musembere wano naye nga omukulembeze waabwe abakulembedde alinganga kiyamani waabwe ya Hasani ne kuddako ne Hussein wakataba wasiya nawandiika ekiraamu akigamba nti bisimillahi arrahmani arrahim hatha ma awsa bihi Ali bun Abi Talib. kino kyekiraamu ekikoleddwa Ali mutabani wa Abi Talib. awsa alamye annahu yashhadu an la ilaha illallah akakasa nti musajja musiraamu era akakasa Katonda nti ali omu wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan rasulullah arsalahu bilhuda wa dini alhaq liyuzhirahu ala ddini kulli walau kariha almushrikun. awsa auladi namira abaana bange wa ahli n'abantu b'omumaka gange n'abantu b'omumaka gange bitaqwa Allah mutye nnyo Katonda wala tamutunna illa wa antum muslimun temufanga baana bange okujjako mufanga muli basiraamu bihablillahi jamian era mwekwate ku mugwa gwa Mungu wala tafarraku temwabukananga. ya ibnai abaana bange alamu mumanye anna fil ard amazima ku nsi kuno la diinu radiyallahu lana tiwali ddiini yonna Katonda gyesiima okujjako busiraamu. laisa hunaka diinun ala al ard illa al islam ku nsi kuno kwonna okuva ebugwanjuba okutuuka ebugwanjuba yonna gyova ne gyokoma tewali ddiini ndala ntuufu y'amazima okujjako busiraamu. ate era Katonda gyatusiimira teri ddiini ndala Katonda gyatusiimira okujjako busiraamu. mugyekwateko muginywerereko era mubeerenga buli kiseera muli ku busiraamu mukole amateeka ag'obusiraamu gebalagira mutye nnyo Katonda abaana bange tumuva mu nsi muno nga muvudde ku busiraamu. yali akakimala okukyogera alamidde abaana be bagenda okulaba nga amaaso gatandise okulalambala n'ayogera ekigambo nti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. omwoyo Mungu n'agutwala. mbalekerayo obudakiika buno ndabye Haji Abdusalaam yenna atidde alinganga yegwe omwoyo balinga sega watwala gwange. Allahu akbar. Ali bwe yafa ani yaddawo okukulembera obusiraamu? awo tujja kyogera enkya inshallah ebyasembereyo ddala obulamu bwa Ali ataane yaddako wabula waliwo noono abuuza agamba nti Ali yafa alina emyaka emeka ate n'ekyokubiri yamala ku bukulembeze banga ki? ekyobukulembeze twakyogerako juzi nti yamala emyaka 2 n'emyezi 9 ate obuwangaazi bwe bwe yawangaala mu bulamu buno bw'ensi yamala emyaka 63 ng'egya mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. ogambye n'emyezi 9 emyaka 4 n'emyezi 9 gya Ali gye yamala kubulabula bukulembeze. nti Ibn Marjam yali musiraamu? baali basiraamu. tuwulidde linnya baali basiraamu naye nga twagambye era ne dokita wano gundi dokita ono Sheikh Dr. Shuaibu Semwemba naye era tubadde naye ngera tuli ku nsonga eyo abantu abo situbavunaana. abantu abo baali emabega waabwe nga lukwe lw'amaanyi olw'Abayudaaya si baali bokka era tubatwala nti omusiraamu yatta musiraamu munne nedda si we kiri wabula olukwe nga lukolebwa Abayudaaya n'abo abannanfuusi n'abo abali mu ngeri y'okulimirira obusiraamu. tubayingiramu kugamba nti ate lwaki omusiraamu asse musiraamu munne. ekifo twagambye nti yali Kuufa gye yali
yaziikibwa tugambye nti kufa gye yafiira. kakati ate okuzaalibwa yazaalibwa Makka. basi omukyalo oyo twagambye nti omukyalo oyo yayagala batte Ali ku lw'okubanga Ali waliwo olutalo lwakuba nti luwanvu nnyo okulwogerako. Waliwo olutalo olwalwanibwa nga kitaawe oyo omukyala mwali abantu si Ali yamutta naye abantu ba Ali be bamutta ne mwannyina. kakati ng'ayagala okwesasuza Ali naye bamutte. era ntugamba nti yagamba Muljamu nti njagala mahale ge wali mpadde kutta Ali, nayongerako ne ssente ennyingi empitirivu nti njagala onzitira Ali. Sheikh mu kiseera ekyo Aliyu yali Kufa mu Iraaka oba Madiina? Yali anti tugambye nti teyali Madiina yali Kufa. Yali Kufa. Muawiya ye yafa ddi? Muawiya tujja kinoonya mu bitabo tulabe ebiseera by'oli yafiira, naye nga ye kubana abaagenda okubatta Muawiya tebamutta, yasimattuka wabula yasimattuka ng'alina ekiwundu kinene nnyo, bamujjanjaba n'awona. Oyo agenda okumutta ye bamutta. Ali yalina abakyala bameka n'abaana bameka? Enkyanja kuba kumbuulira enkya insha Allah ekyo nakyo Sheikh akyalabe n'abaana be bonna tujja boogerako negye bamuziika. Sheikh Ali yafiira ku myaka emeka? 63. Sheikh teyanzige Mungu atusinkanye olunaku olw'enkya insha Allah biidhnillah. Saddam bamutta n'abaana be babatta n'okutuusa kati ensi eyo yagaana okutereera. buli lwe balaba ensi eteredde obulungi bagirumba ne bakozesa amaanyi gaabwe gonna olw'efitina olw'ensaalwa. Gaddafi okumutta n'abaana be yazza musango ki? Bonna bagenda basensera mawanga g'obusiraamu naye nga efitina eri emabega w'abantu abo. Ate naffe ffennyini ne babeera nga batukozesa abasiraamu n'abasiraamu ne tubeera nga bwe twalabye Abdullah bin Saba ayava mu Yemen, ye teyesobolayo era mu lutalo olw'okutta Osman ne Madina teyalinnyayo, yeekweka Misiri n'abeera eyo naye ng'ebiragiro byonna yabiwa n'obukodyo bwonna yabukola, byonna yabikola entegeka yonna, naye nga ye yeekwese ng'akati wolabagana amawanga we beekweka emabega tebaagala kulaba nti abasiraamu bajja bakyawa amawanga amalala. Ye fitina eyo gye nagambye eggulo gwe twakomye. Era ku mulembe gwa mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omusajja Katonda gwe yali awadde ate erimu ey'okumanya abannanfuusi nga nkizo nnyo ku ye, nga tewali muntu yenna ayinza kutunuulira muntu n'amanya nti munnanfuusi ya Huzaifa. Era omulundi gumu mukama waffe yali atambula n'abasiraamu, Jibril nejja nemugamba nti owe wategedde abasajja bannanfuusi bateeseteese nti onootuuka wali mu kikko bajja kukukasukayo. Naga nti ye n'ayita Huzaifa ntunuulira olabayo bannanfuusi oba mwebali. N'agenda ng'atunuulira n'aga nti gundi ne gundi. Mukama yeewuunya n'aga ne gundi nti ye. Namuga nti ikitimu hada sirra, ekyama ekyo kikuume tobaako ne gukibuulira kulwokubanga ate tujja kutabuka. Era Huzaifa yafa ekintu ekyo takyogedde, wabula ku mulembe gwa Omar yamuyita n'amugamba nti Huzaifa gw'omanyi obunnanfuusi. Era nga Huzaifa okumanya nga yagenda wala okumanya abannanfuusi, Omar nga mayito we bagireeta ey'omusiraamu ng'afudde ne bagiteeka mu muzikiti, Omar ng'agamba abasiraamu nti Huzaifa amala kujja waba tazze nange sijja kusaalira mayiti eyo, ekitegeeza nti musajja oyo alimu obunnanfuusi oyo afudde. Kale daba obunnanfuusi bwaliwo. Ne Omar yagamba Huzaifa ng'ali kumpi kufa nti unzur ilayi, njagala ontunuulire Huzaifa afiya nifaq ne mu bunnanfuusi akidni nkakasa. N'amutunuulira amugaa nti nkulayirira toli mu bunnanfuusi. Owulidde? Kale n'obunnanfuusi tubutandise kati, era woba owulidde ng'abantu bakola obunnanfuusi ku mulembe gwa Ali, ku mulembe gwa gundi ne battinga n'abasiraamu nkwe z'Abayudaaya, ate naffe ffennyini ne tubeeramu obunnanfuusi. Ekyo kankikomyawo amatidde naye ng'obunnanfuusi tebwatandikira eri yokka, wabula buzze buli mulembe, buli nsi, buli ggwanga, buli kitundu. Obusiraamu
ne bubeeranga bubeerawo nga butawaana era butagala ku lw'abantu abaabonafusi. Tugenda ku Ali Sayyidina Ali karamallahu wajha twaga nti yafa ku lunaku lwakutaano mwaka gwa 40 hijiriya mu mwezi gwa Ramadani. Abaana be bombiriri be bakulembera okumunaaza Hasani na Husaini. Yaziikibwa ng'etwagambye Kufa, yaziikibwa Kufa mu kifo ekitibwa Daril Imara, era kizimbo ky'amaanyi kye bamuteekamu Kufa, khawfan olw'okutya min al-khawariji, abasajja ababa khawariji, kulw'okubanga baatyanya abasiraamu tebajja kumusiikulayo, basajja bamutawaana nnyo aba khawariji. Yafa ng'etwagambye yalina emyaka 63, yamala ku bukulembeze emyaka 4 n'emyezi 9. Bambuziza ku baana be, abaana be n'abakyala be, abakyala bo baali bangi, waliwo abaafa ng'akyali mulamu, ate waliwo be yagoba. Kale nno naye be yaleka mu bufumbo ng'afudde baali 4. Ye muwala wa mukama waffe Fatuma ng'etwasomako wano tugamba nti yamufumbizaako mukazi mulala yenna mu bufumbo. Fatuma yali yekka, okujjako nga Fatuma amaze okufa, kulw'okubanga Fatuma yafa oluvannyuma lw'emyezi 6 oluvannyuma lwa mukama waffe naye okujjulukuka. Abaana yaleka abaana abalenzi 15, abawala 19. Yazaala nnyo, era bano bakhalifa abana yabasinga okubeera n'abaana abangi. Yayogeranga nnyo ebigambo bingi nnyo ku bigambo by'okututiisa edduniya eno n'okwewala ebibi, okwewala ebyonoono. Era omulundi gumu yayimirira ku mimbali n'agamba nti njagala obbabuulira era nga mbeekesa dagt, okunyiga kwa kabuli, wazulmatufu n'ekizikiza, wahshatuhu n'ekirubaalo. Era wa inna al-qabr, njagala obbabuulira kabuli eyo kinnya mu binnya by'omuliro, oba rawda, kifo bifo by'omujjana. Yatakallam fi kulli yawm, kabuli eyo yogera buli lunaku emirundi 3 ng'egamba etya? Ana baitu zulma, nze nyumba ey'ekizikiza. Ana baitu dud, nze nyumba ejjudde ebiwuka. Ana baitu lwahsha, nze nyumba ey'ekiwubaalo. Dhalika al-yawm yashibu fihi as-saghir, olunaku olujja mu maaso eyo omwana omuto agenda kumera envi. Wayaskaru fihi al-kabir, omukulu abeere ng'atamidde, nga Katonda agamba mu Qur'ani ti bisimillahi rahmani rahim, watara nnasa sukara wama hum bisukara walakin adhab Allahi shadid. Abantu batambula ku lunaku lw'enkomerero ng'olaba ng'abatamiivu, so nga si batamiivu wabula adhabu Allahi shadid, ebibonerero bya Katonda by'amaanyi. Imaamu oyo ow'ekitiibwa mata shahidan, yafanga shahid. Laqad kathurat mahabbuhu, wabula okumwagala kwasukka. Wabalagu fihi, ne bagenda wala nnyo. Fakhtalafu fihi, ne baawukana. Mulimu hadisi nnyingi nnyo mawdua, daifa, nafu, naye nga byonna byonna olw'okumwagala ennyo ate baasukka ekikomo. Tuteekwa okumwagala naye nga tupima okwagala kwaffe, tukusukka mukama waffe engeri gy'amwagala n'okumwogerako, ne bamasaba banne bakhalifa engeri gye bamwogerako. Wadhalika bo balowooza nti yasinuna sunaa, bakoze bulungi ku ludda lwa Ali. Wayarfauna sha'nahu, ne basitula eddaala lye. Nahnu nuhibbu al-imam, tumwagala nnyo Ali. Innahu kaghairihi, naye nga tukakasa tyalinganga banne ikhwanihi sahaba, baganda be bamasaba al-khulafa ar-rashidin. Lakin naye nata'uhu fi al-makani allati wada'ahu rasul, tumuteeka mu kifo mukama waffe yamuteeka ne baganda be. Fi hadha al-janib, ku ludda olwo aradna an nakhtim hadithan, twagala okumaliriza n'ebyafaayo bya Ali. An nunabbih, okulabula ila ba'd al-ahadis, hadisi nyingi nnyo kaziba ezirimba era ezirimu obulimba. Al-imam Ali, ekimu ku byo waliwo hadisi egamba nsallaitu qabla an-nas bi 7 sinin, nasaala ng'abantu tebanakusaala emyaka 7. Fahadha kidhib, ekyabulimba.
waliwo hadisi endala egamba nti ana madinatu lilm wa ali babuha, nze nabbi nze ekibuga ky'okumanya naye omulyango gwakyo ya ali oyo. hadisi batil, eyo hadisi sintuufu. era waliwo hadisi endala egamba man arada an anzuru ila adam fi ilmihi, ayagala okutunuulira adamu n'okumanya kwe, wa ila nuhu fi fahmihi, ne ku nabbi nuhu n'okumanya kwe, ilmihi okwa adamu, ate fahmihi okutegeera kwa nuhu, wa ila ibrahim fi hilmihi, ate ayagala okulaba ekisa kya ibrahim, wa ila yahya bun zakariya, ate ayagala okutunuulira nabbi yahya ne zakariya fi zuhdihi, mu kukyawa enyensi, falyanzur ila ali, atunuulire ali, neyo sintuufu. hadisi endala wano kumpi nga 10 naye ngenda okugirayo nga 3 ez'obulimba ddala. emu egamba nti omuntu atunuulira mu kyenyi kya ali ibada, eyo hadisi sintuufu. ate abalala bagamba nti mukama waffe nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yakuutira sayina ali n'amugamba ebintu 10 naye nja kumenyako nga 3 okulagira ddala nti bintu bya bulimba. yamugamba la talbis, toyambalanga sarawilaka empale yo wa anta qaim, ng'oyimiridde, wabula ojambalanga ng'otudde. toyanga kibi nnyo era tokikolanga okwambala empale ng'oyimiridde. era n'amugamba nti la tukhitu taubaka wa huwa alaika, era togezangako okutunga olugoye nga luli ku mubiri gwo. ebyo byonna bya bulimba. naye hanian laka, tukuyozaayoza imaamu waffe, barakallahu, katonda kuomukisa, al amal, emirimu aljalida, ebyo emirimu egy'ekitiibwa gyokola lil islaamu wal muslimin, gyokola ng'ogikolera obusiraamu n'abasiraamu. naam, ddala ddala kituufu, enkomerero yo ogenze eri katondawo ow'ekitiibwa, naye nga oli mu ddaala erya waggulu, genda obeere ku lusegere lwa mukama waffe nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam, oyo obeere ku lusegere lwa taata wa mukyala wo, ate obeere ku lusegere lwa mwana wa kitaawo omuto. era tukusabira bulungi bwereere, situjja kwogera kigambo kitamyinako kumanya ekikwata ku ggwe, wabula ebyo byokka mukama waffe byakwogerako, naffe bitujja okwogerangako. wasalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. yoyo sayina ali olwali tumumaze, naye ku mande insha allah tujja kukwata kwa abubakari, n'ebya abubakari njabbabuulirako bitono, kulwokubanga waliwo muganda wange gwe nja obbabuulira abadde abisomesa, sheekha yusufu imaamu w'omuzikiti gwe mulago, sheekha yusufu mutimba, abadde abisomesa nnyo nga mbiwuliriza byonna bituufu byadde asomesa. nze nja kwogerako katono nnyo olunaku lumu oba 2 kwa abubakari, naye oluvannyuma tuleka tukwata omulala. twagala obbamalayo amangu ng'ekiseera ekya Ramadan tikinnatuuka insha allah. insha allah ekibuuzo tikinnaba nga njogerera ku nsonga eri efitina n'obulabe bw'obusiraamu tibuyinza kuggwa kulwokubanga juzi bakasuka ebikompola n'ebikuba Falasitini abaisirairi. akakiiko k'ensi yonna n'Amerika tebalina kye baayogera, wabula Amerika yavaamu ekigambo kimu neega nti Amerika evumirira Israeli kye yakoze we bakoma. naye ate no waayitawo ennaku 4 omuvubuka ayitibwa Mustafa mu Falasitini kulwokuba bamukubira essimu nga bakasusa ekikompola ne kikuba amaka ga kitaawe ne mufiiramu abantu 13, kitaawe, maama we ne baganda be, okutuusa obusungule bwamukwata agenda okutuukaawo ng'obonna mayiti njereere, neesiba bomu n'agenda awali abaisirairi baali 3 ab'amagye, neesiba bomu n'agitulisa. Amerika neevaayo negamba nti ekyo kyakoze kibi nnyo era obwo butujju bwennyini. naye luli bali tebaboogera kera nga bagamba tuvumirira Israeli kyekoze ne bakomaawo. ono omuvubuka abaisirairi 3 bokka ne bagamba nti obwo bwe butujju bwennyini omuvubuka oyo bwe yakoze. kale nno efitina teyinza kuggwa. Sheikh waliwo wano Rahma abadde abuuza nti naye tuteeka tubeemu essuubi nti obunnanfuusi buliggwa mu nsi oba teri ssuubi? ekyo sirina ngeri gyenyinza kinyonyola. mulimu ebintu ngakati nga bwinza okugamba nti obwononefu
buli gwamu mu nsi Katonda watyo yakola ensi ye tibiyinza kuggwamu ebyo nti buli muntu alina okunyigibwa kabbuli. Bannange nze ntya nnyo akaseera ako. Ekirala, ezo hadithi ez'obulimba zaateekebwawo bashiya, zaateekebwawo baani? ziteekebwawo abashiya neziteekebwawo abalabe b'obusiraamu. Abaisiraamu bamanyi okuba ebitabo ne bagenda nga babisaasaanya byabwerere. Nze nabirabako nga ndi Emisiri owulidde naye nga olulimi lwe bateekamu luli olwa grama lwe bayita naho toyinza nakumanya nti ekitabo kino si Muzirayiri yakikuba kwonoona busiraamu nakubujungulula nakubumalamu valiyu nebeeramu ng'ebintu ebyawakayima mu bitabo ebyo. Kakati gwe omuntu omulala omuyigirize olabira ddala ng'oluwalabu lweru lutuufu kati wobisoma okuwamu amaanyi omuntu omuyigirize wa waggulu ennyo aga nti buno busiraamu ki bino biranga byawakayima so nga bye babikuba. Kiri kyabuuzizza nti buli muntu yenna agenda kunyigibwa kabbuli buli omu. Era omusajja ayitibwa Saadi ali omukulu w'e Madiina mukama waffe yagenda okumuziika n'agamba nti bannange kabbuli enyize Saadi ate nga yali muntu mulongoofu nnyo mu b'e Madiina nga yabakulembera n'agamba nti kabbuli enyize Saadi olunyiga naye okumanya nga emunyize embiriizi zekatazinfingane naye al-ana tarakahu naye kakati emutadde kulwokubanga emirimu gye naye nga buli omu bagiyita kabdat tarhib okunyiga okukwaniriza. Ti abaana ba Ali abalala be baani? Abaana ba Ali sinza olw'ekiseera sinza bagira bonna bamalayo naye oba obaagala ogenda kujjamba kuwa amanya gaabwe bonna abalenzi n'abawala. Oyogedde ku bannanfuusi naye omunnanfuusi abalirwa mu bayina shahada era naye agwa mu hadithi ey'abantu abalisonyiyibwa oluvannyuma lw'okubonerezebwa. Abannanfuusi kulokubanga mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abannanfuusi bwe bagenda okubeera fi darki al asfal min annar omuka ogusemberayo ddala mu jahannama gye bagenda okubeera. Katonda yamanyi oba ali basonyiwa oba tagenda basonyiwa naye nga obunnanfuusi kibi nnyo lyeddaala erisembayo mu muliro okubeera wansi. Obunnanfuusi zambi ddene oba si zambi ddene ate Katonda wamuteekera mu nankani mu muka ogusembayo mu jahannama ate noga nti zambi ttono. Tweyanziza nnyo Sheikh Mungu atusinkanye olunaku lw'ebbalaza insha Allah.